Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwo kyenjagadde okubeera nga njogerako enseenene zatandise, enseenene nnyingi. Bw'omuzadde bw'oba oguze enseenene ewaka ng'ogulidde abaana enseenene, naddala abaana abo abakula, kikulu nnyo bw'ogula enseenene gulirako na bino. Gula amenvu gabayambeko okugonza olubuto. Enseenene ezo omwana oyo wanaazirya zijja musumbuwa mu kufuluma. N'olwekyo bw'ogula enseenene gulirako amenvu, bogoya oba ndiizi. Bw'oba toguze menvu osobola okugula emiyembe egyengedde bwe giba nga weegiri, nayo giyambako. Bw'olya enseenene zino, mu kumaliriza enseenene olirako omuyembe ogwo gwengedde obulungi oba amenvu, kiba kijja kuyamba obutakaluzibwa ng'ofuluma oba ng'ogenze emmanju. N'olwekyo bw'ogula enseenene ewaka ng'omuzadde fuba okulaba ng'ogulirako n'ebyo bye nkugambye. Ate ekirala, omwana w'omuwa enseenene n'ebyo beera ng'obimuwa, kimuyambeko abeere nga tajja kutawaanyizibwa mu nsonga eyo ey'okufuluma. Bwe kiba kisobose abaana abato, ddala abo abato ng'olaba azikaayanira, kibeere kikulu ebitwe bino beera ng'obiggyako, tobimuweerako. Olw'ensonga ebitwe by'enseenene omwana oyo wanaabirya tagenda bigaaya bulungi kugonda, ekitegeeza agenda bimira nga we biri. Mu kufuluma kijja musumbuwa, ajja kukaaba, ajja kutawaanyizibwa. Olw'ensonga bijja kufuluma nga bimukalabula emabega. N'olwekyo enseenene ezo mulina okubeera abeegendereza, naddala ng'ozitutte ewaka ku baana abo abato. Naawe omukulu, enseenene ezo bw'onaazirya nga mpitirivu zijja kukuleetera ekizibu kye kimu mu kufuluma. Ekitwe ebyo tebigonda bulungi mu kubigaaya. Mu kufuluma bijja kukalabula emabega. Kikulu nnyo bw'omala okulya enseenene fuba okulaba ng'onywa nnyo amazzi, n'ekirala lya ebyo ebigonza olubuto ng'amenvu, miyembe, ebyenjawulo ebyo ebigonza olubuto, beera ng'obirya kikuyambeko. Njagadde n'ekyo mbeere nga nkibabuulira olw'ensonga tuli mu sizoni y'enseenene. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.